bingi Kamara byojja kubanga muganda gange obyenumikirizaamu so sebo nkwaniriza muvunya isookayo olunaku lwaiddo gye twabaire mu kuziika twabaddeyo mu kuziika era omukolo gwatambudde ddala bulungi nnyo twagala okubuuzaako mwenna gye mwabadde mu bitundu ebyenjawulo nammwe abasobodde okutindiga eŋŋendo okuva mu bitundu ebitali bimu ne mujja ku mukolo ogwabadde ogw'amaanyi nnyo ku kyalo Kimbogo eyo mu bitundu Kimbogo Mpigi musana guli ere nagwo twabadde ne dereva omukambwe Mzee Mudoofu naye nga twatuuse bulungi so tukwaniza mu kanyumiro kano akamawuli agamu kawo golina okubanga bwoti ofuna mu kiseera kino jjukira leediyo eteebwawo kusomesa kumanyisa n'okusanyusa so tuba tukwetedde ensonga z'amawulire osobole okubanga tebwoti ozimanya kaakati bwebutuukidde olunaku olwaleero nga obutambi obw'enjawulo okuva ddala olunaku olweggulo buli kusaasaanya ku mikulu gya social media nga buvvoola oba nga abaana abagamba okuba nti bwagizi b'ekibiina ky'NUP nga mwali mu kkuba Mathias Mpuuga Nsamba omukulembeze w'ekibiina kiyitibwa Democratic Front Mpuuga ono kigambibwa mbu olunaku olw'eggulo ku mukolo ogw'amatikkira aga Kabaka wa Buganda Ronald Muwenda Mutebi II abakulu okuva mu Bwakabaka wa Buganda bwe baayise Kyagulanyi Ssentamu ajje ayanjule bannabyabufuzi abaabaddewo Mpuuga Kyagulanyi tyamwanjudde era eyajjaawo n'ayanjula Ab'Erias Lukwago n'ayanjula baani kati bwe yatuuse ku Mpuuga yamubuuka n'asirikawo kaakati Katikkiro yamujjukiza naga nti mukulu Kyagulanyi obadde weerabidde omukulu Mathias Mpuuga lwakuba atudde mabega obadde tumulabye ekyo nkitegedde naye abadde atudde mabega naye waali so abaana ba social media nga bwe bamanyi batandikidde awo okujubisa era fe twakugamba ne batandika okuteekawo embeera yalya simanyi bikoze bitya gwe twakumala n'ebirala biringa ebyo so amawulire gabadde ku mikulu gya social media nga gongedde okuba nga ateegavvula Mpuuga naye abakulu okuva mu kibiina ekiyitibwa Democratic Front bavuddeyo ne bagamba nti abaana b'NUP baleke nnyo ate kusavuwaza kintu n'ekitaliimu kubanga Mpuuga yazze ng'obudde bugenze ku mukolo yatuulidde mabega yatudde wano ku mwanjo bannabyabufuzi abasinga baatuulidde yabadde mabega ensonga lwaki tebaamulabye kuba ne Katikkiro yo yagaye nti nabadde sikulabye nange badde simulabye bandeetera buleetizi kapapula so mu mbeera efaraganako bweti so Mpuuga kyamukubyemuko kubanga y'omu ku basajja omu Bwakabaka wa Buganda babadde bajja ne baaniriza aga nti omusajja atuuse kyovola baamuwa n'ekitiibwa kireki ow'ekitiibwa erinnya eraga nti ow'ekitiibwa Mathias Mpuuga then ku mukolo gwo gwennyini poliisi etubulidde nti yakutte abavubuka 57 nga bakoze ekyabo abavubuka bano babadde baagala okukyankalanya omukolo guno kugulemesa okugenda obulungi guno gwe bateeseteese gwabadde bateeseteese so poliisi etubulidde nti bakutte abavubuka 57 abagenda okuyambako mu kubuuliza obulungi ku byabaddewo. Amina. Waliwo awo oyogere ku social media. Abantu bano abeesimbyewo nini kyenzuire ekindi nti abantu bano balikolesanga omukisa okwonoona amayina g'abakandidate banaibwe njaku ekyokubonerako. Obululu buno bubairemu abantu abafiirwa obulamu bwaibwe era baafa aye family edda abantu abafiirwa abantu baibwe bafiiri bo tubafiireku ng'ate bali mu muzaano gwaife. Ekamuli gano aliwo omwami eyafa buti ekamuli wabaawo ebuyende eyo mu kalulu akabaire buyende kona mulimu emotoka eyatomera omuntu n'emuyita kati abantu bano abali kufunanga okufa mu biseera bino ebya campaign kabiri bano abeesimbyewo nga babona bana bwaba basinze bakozesa omukisa ogwo okuba kati omuntu oyo yafa gundi n'akoze kino ebuyende bwene eyo Mina Babalanda yeesimbirawo ga betaye batya yali Budyope West idukira abantu be abe Budyope Mina Babalanda yabakuba akalulu mu kusinzira ngeri gukudira result said voice kusiza kulangira okwaliwo aya abana abandi ba candidate abandi bajja batwala okwemulugunya kwaibwe nti yabayiba buti wabajire ndowooza okuuliza ku nsonga daibwe eriyo omwami yali pasita kodi bamweta mutaka kodi bamweta biki n'amaloboozi gainago wano nga ali kuwaayiriza nze nkweta kuwaayiriza nti emmotoka eno eyatomera omuntu Mina Babalanda ne yagigula okwida okutomera omuntu yagigula gyetomere neebuuza ku kapasite ya Mina Babalanda minisita omulamba asobola okukola ekyo
kubanga ebuyende mutufu yakoze agabira abantu ebintu bitirivu ino nga niwe niwe bali kumuvuganya ngozira kyoliga bakikubeera kizibu mutaka mwero ono amala yayogera kati emotoka nalimu emotoka yange emotoka nagivuga kitufu nagivugako kugamba ebigambo nga biri awo tibigemagana okuwaliza kuno nga abantu mwendo okwonera abantu abandi amaina ndowooza nti kwandikoze nina amaloboozi gano oba era nga gakukupuleyingira soko gazanye tuyoka tuyongeyo n'emboozi endala wulira abantu bano balowooza nti motoka eyo nagirimu lwaki Katonda ali ku luyi lwaife era Katonda atuyamba ino eyo motoka naje yazikwa ngeri kunvuga kuntwala wale office day nalemu amazima gali nti nagirimu paka office day nalemu ejiye inumaawo era namana ajiba lekera naawo najibwa emotoka yetomera omuntu wagirimu era wagivugako era songa minister yagipangisiza minister naye yagipangisa bajiwe mutako ogitiyame mwegirimu idukira ate bananga abandi mube mu mirimo gye mubaire mulimu eyo oli pastor soko obe mukubuulira engiri gine ebintu guno muzano guno ogundi ogwebyo ofuzi muguleke so kiri kwogera mire babalanda kubeera nzira ne kyemwetaaga ku nti oba ni kyali kumpa oba ki ayi twenda okwogera amazima nti mire babalanda mu butuufu okulimba kubi twenda tulonda abantu kuno abanasobola okukolera abantu n'okulumirwa ebitundu byaibwe nga banatusa ku bantu services na edisaaniire imwe abandi muli kwirabwira mu kintu kino muli bayayebuye muzirabe mujjakolera abantu so muloko kwono n'amayina g'abantu mbulokubanga genakolesa thimpasa y'omuntu okufa ere kuliye ne baida kumbona ngaze baida kuwininga no kirina kukikiza ife abamaledio tunakolera abantu ekituufu mpozi era ku nsonga eyo yennyini olwaleero akakiiko ako akaatibwawo okutawuluza enkaana naddala mu bannakibiina ky'enyalimu kayingidde olunaku olwokuna nga kali mu kuwuliriza emisango egiwerako ddala kaakati ogumu ku musango egiwuliddwa naddala egivaano mu Busoga gwe musango gwa Anet Naabirye n'Embayo oba Mbayo gwe yatwala ng'agamba nti Anet Naabirye yamuwangula naye yamuwangula mu Mancholo kaakati amawulire agavudde eruyeeyo galaga nti bawuliriza enjuyi zombi bawuliriza olwa Anet Naabirye bawuliriza lwa minisita eyali minisita Esther Mbayo kaakati akakiiko ne kabawa jukira kamala okuwuliza kabawo ennaku 7 basoke kalyoke kawe ensala yayo nga kama abannamateeka amaze okwekenneenya obulungi okusanga betuwulidde okuva Mudoofu tubigeraganye ne Julius Gwewabira Julius ono mutuufu alina okusigaza obuwanguzi oba Julius obuwanguzi bwe tubusazeemu tubuwe Mudoofu so mu mbeera eyo naye ebibadde mu kakiiko betufunyeeko biraga nti Esther Mbayo bamubuuzizaako emu ku bibuuzo naye ng'atamwa bamubuuziza polling station eziri mu disitulikiti y'Eruwuuka ewaali okulonda nga tazimanyi ne bamubuuza ebyalo ebiri mu disitulikiti y'Eruwuuka nga tabimanyi babuuzaani oyo mupyaliko eyawaabira lindako Mbayo gwe bali kubuuza mu constituency ye gyabaire akolera oba gyatwala nga n'ebintu bye bali kuna tabimanyi mugyebale so kakati bannamateeka baba bawuliriza kino manyi mu kooti bw'oba ogenzeeyo Julius oba omumanyi nga tugeze yakukuba ng'ennaku z'omwezi 2 omwezi guwedde ogw'omusanvu ne bakubuuza nti Julius we yali akuba yali ayambadde ki n'ogamba nti oba yali ayambadde bbulu oba yali ayambadde rwedi kitegeeza nti gwe byoyogerako byotwala mu kooti oba tobimanyi so kakiwano kiwaddemu kaakamwenyumwenyu ku matama ag'omukyala Anet Naabirye yaga nti ebyalo oba tobimanyi kakati awo nange wengenda okukukwatira byawaleeta mu kooti oba tobimanyi tuli mu kulinda ennaku 7 ziggweko tulabe akakiiko kanaaba katuwadde ki ani omutuufu ku babiri naddala ku nsonga abantu abandi abali kujja okugabira ababasinga mu bulwa abandi bali kwenda ku disorganizinga just abawangula ng'obonera gye bali kuba ntufuru kubanga muvule tulingirire ku bwenzi abantu babalina bonga bali kwenda bakandidate baiwe bakandidate bawa Eruwuuka mu butuufu Anet Naabirye abantu babiri bamwetaaga ino n'omwana omutoka amwogerako ekyo nkobera kituufu minisita Mire Babalanda yasokera gano ilinda gano mwamu kubbe kikunya kati akanje waife yene abantu bamwenda okusinzira ku ebyo ku maani ge yataamu ngaidi okukolera abantu ebintu yali magana ebigudo bingi Kamala mpumwire waife mafubira wa yakati atida kusobansa loda idinda kanje waife era yajja mu byali so amaani aga abantu bana babaire nga bayidi ekyokukola bali kuba vulugira buvuluge kwenda kuvuga buvuge bintu so kale oyogolo kubanga abaire mu